Gyebuvuddeko Sipiika wa Paalamenti ayimiriza entula za Paalamenti n'alagira abaka okuddayo mu bitundu bye bakiikirira banyweze ku ngeri enteekateeka ya Parish Development Modal gye yatambuzibwamu. Leero ababaka mu disitulikiti y'e Wakiso nga bakulembeddwamu omubaka omukyala wa disitulikiti eno Betty Ethel Naluyima babitaddemu engatto ne boolekera ekitebe kya municipal y'e Nansana ng'eno bye basanze bibalese bawuniikiridde. Enkiiko za PDM zikubanga bachairpersons ba L3 mbayisera akamu. Is this what is going on? Basinkanya abakulembeze ba municipal y'eno abakulembeddwa Mayor Regina Bakite, bameeya b'amagombola, kw'ossa abakozi wamu n'abakulembeze ab'ebibiina eby'obwegassi eby'enjawulo. Dr. Ssemambo Edward nga yakulira enteekateeka eno mu Nansana alambuludde wa enteekateeka eno weetuuse n'ategeeza nti obukadde obusoba mu 700 bwatuuka dda ku akawunta eya Nansana nga balina ssaka 29 nga ku zino 6 zokka ze zaakafuna ensimbi. That's why we are requesting these ones which we are now going to handle. We are going to collect their resolutions and then we submit it to the Register of Cooperatives. It's the only one who is supposed to certify them. No Etabudde bassentebe ba zisaaka bakulembeddwamu Sempa Moses nga bagamba nti enkola eno weetuuse efuuse ya bulimba kwabukyanga bakola bibiina tebalabanga yadde omuno gw'ennusu. Busabusa n'abalala sente geziyobani bwemba baleetera ddala abantu sente gavumenti yakwata sente gezireetera omuntu wa bulijjo ali wansi akolera ekidda kyonka Museveni kyayogera. Lwaki sente zino zituddewo omwaka omulamba? Enkola ya Parish Modal tetugitegeerere tulemere era abantu tulwana nabo olwanyi mu kyalo babula n'otukuku naye nga ansa gy'oddamu tokola togiraba. Bano bagamba nti batambulidde ensimbi zino okumpi bw'oya kwagala kubaggwa ku ntumbwe nga basabe gavumenti bwe batebawo essente ebabuulire. Naye njagala kusaba abakulu abali Dokita muse mu nkola pulogulaamu zino zitambule ne zino sente zemugaya nti zajja sente tituziraba. Ye Mayor Regina Bakite agamba nti ensimbi zino zifuuse kiguumaaza nga basabye Paalamenti eteeka abavunaanyizibwa ku nkola eno kuninga bannyonnyole bannayuganda bye beetaaga okuwulira. Nze kyensaba ba Paalamenti baba bagenda okukola bagende mu Paalamenti basabe banka statement kati nga Nansana municipality miliyoni 7 bagende bagambe batakisinge our town clerk oba Minister of Finance evunaanyizibwa etuwe banka statement otujja kumanya sente kyeziri naye awatali ekyo njagala obakakasa ekyo kiguumaaza. Babaka bagamba nti enkola eno eringa eyaleetebwa okwavuwaza bannayuganda kubanga ssente ze bakozesa zaabwe ne ze bagamba okubawa bakoma kuzirabako obulabi. Olaba nti nno okuva programu eno etandika okwogerebwako gigenda mu myaka 2 basajja batu ne bakazi batu bateekamu ssente naye ssente tezirabikako nti baba batandise okuzikozesa. Funye obuzibu nti kakati twogera ku ssente ze batulaga mu mpapula nti ssente zituukise ku bantu naye abantu nga bwe mubalabye abamu bamanyi nti oba miliyoni 5 bazifuna dda abalala balowoleza mu 10 naye ng'okusinziira ku kye batulaga kuliko miliyoni 25 naye ni oyo akutte ssente z'abantu nti olaga empapula nti waliwo ssente naye nga bannayuganda bali mu kukaaba. Wetabaawo ssente era etegeeza abantu ba bulijjo nti tewali ki ssente. Ekyo kijja kuwa abantu omulamu omulungi okutambula nga balina essuubi si kubalimbalimba nti bannange ensaka y'amazzi eri wali mugitukamu nga nkalu. Bano bongerako nti singa engeri enkola eno gyetambuzibwamu tekyusibwa yandimaliriza eyavuwaza bannayuganda. To be sacrificial erina okubeera nayo okwesacrificinga yesooka omuntu wa bulijjo n'alyoka akola kiraddako naye kati gavumenti egamba mmwe muddire abawejjere bamufuna mpola mukuŋŋaanye ssente zammwe ebalimbalimba ne bamala okusevinga obwavu ne buluma bali. In other words gavumenti ezzaayo bantu muki mu bwavu. Wabula babakulembeze okuli bakansala ne bassentebe bagamba nti okuva enkola eno yabuusa abakulembeze amaaso terina lugendo yadde kubanga bano be batuukirwako ensonga. Fortunate kuba kyennyamiza okulaba nga ffe abakulembeze abalonde naddala ku mitendera gino egya wansi ekyamazima tetuli kitundutundu ku nteekateeka eyo. Bakansalazi ekintu bakituyisa bbali ate netutuuka ku muntu owa wansi nkwogera naye. Dr. Ssemambo Edward akulira enkola ya Parish Development Modal mu Nansana ne Etabudde Gracious amyuka tawunikira kabagamba nti nabo bagobera amateeka agabaweebwa. Remember, there were guidelines in the beginning, then they were changed, and new conditions were put in. Kiza Peter yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV agaleero.